Akoleggulo twalabye Honorable Muhammad Nsereko, president wa political party, a registered political party. Netulaba ne Mathias Mpuga Nsamba, president wa a registered political party, nga bonna balina ekigendererwa kya kutwala buyinza, that is presidency. Buli omu ayagala kubeera president ng'ayita mu kibiina kye, naye twalabye nga Muhammad Nsereko ali katuuti ng'ate awaana president wa Democratic Front. Nga 11 nakola video nembabuulira ku project zino, abasinga ne mubuuka nti nedda ndowooza mwakirabye. Kati era abamu bakyebuuza, Mpuga agenda kwesimba ku bwa president oba Honorable Nsereko bombi bagenda kwesimba ku bwa president? Kati awo mukyebuuza, nakyo kankikooneko. Honorable Mpuga tagenda kwesimba kuba president. Honorable Nsereko Muhammad agenda kwesimba kuba president. Honorable Mpuga agenda kubeerawo ng'aswamye ababaka abava mu NUP nga banyiivu oluvannyuma lwa kamyufu abayingiza ekibiina. Ye kyabala ali mu kuteekateeka soft ground ye mu byobufuzi nti singa abatazize mu parliament ajja kuba president w'ekibiina, waakiri ekibiina kye ne bwe kinaatwala ababaka basatu mu parliament ajja kuba ayina benefits zaafuna. Ajja kuba ayina benefits zaafuna eno mu iPod bafunayo omugabo, ajja kuba ayina ne that political relevance. Kati ekyo kiri kimu. Ekyokubiri kyakwabuluza mu NUP, kubanga NUP yabafuukidde ekizibu. Mwami Mpuga ebbanga lyonna babadde bakola commercial politics, naye guno omulembe ogwa Gen Z, guno Generation Z gubafuukidde ekizibu nti abaana bali exposed, abaana basomye, bagoberera nsonga ku nsonga, nti sente ozirya, nti ogenda ziri ojjo weerimbika eno, naye mu myezi egi baba bamaze dde okusportinga out nti onaatambula atya. Kati zezo mission za Mpuga mmeka? 2. Nti bw'aba agudde mu parliament anoonya atya relevance mu politics, nti ajja kuba president w'ekibiina ng'ekibiina kye kirinayo abantu mu parliament ne babeera 2 oba 3. Then Honorable Nsereko naye aliwo kukendeeza kwabo abatakkiririza mu Mpuga ate nga tebakkiririza mu Kyagulanyi ate nga tebakkiririza mu NRM. Okiraba? Kubanga bw'obala abalonzi abalonda president n'obala abalonda Kyagulanyi, waliwo abalonzi awo abaasigala nga bahanginga. Kati Nsereko bayagala okutaapingamu nti atayagala Kyagulanyi nga tayagala Mpuga tayagala NRM, kati ye gwayagala okutaapingamu. Si lwakuba nti ayagala kutwala bukulembeze bwa ggwanga, kulaba nti baminimizinga bakendeeza obululu bwa Kyagulanyi wano mu Central Region. Ekyokubiri, kakati ye aliwo ng'era ddiira nti omuntu yenna alina amaanyi mu NUP naye n'atafuna kaadi ya NUP, Nsereko agenda kumwaniriza. Either ajja kujja ku Ecological Party oba ajja kujja nga independent, naye nga bamaze okumukozesa endagaano. Era abantu bangi aba NUP abatadde ssente mu kalulu nga banoonya kaadi nga bwe batagifune, kuba abantu abamu balina too much expectations nga bwe binaaba tebikaminze true, bayinza okugamba nti ku ground gye nkoze nsobola okuwangula. Kati bana amaloga ba kaadi abantu abo Nsereko agenda agamba nti enaani, naye nga akikola wano mu Central Region, naye nga atagenda kwesimba kuba president. Okiraba? Tojja muwulirako mu Western, tojja muwulirako mu Northern, agenda kubeera wano mu Central Region. Kubanga mubadde mukiwulira nga bagamba tosobola kuwangula ba president nga weesibye wano mu Central Region. Kati mubatunuulira abakulu ababiri abakoze political parties oba banaatalaaga. Mubatunuulire mulaba banaatalaaga, bagenda politics wabwe muzannyira wano, kubanga gwe baagala okunafuya bakimanyi nti ali luddawa, ali wano mu Buganda. N'olwekyo
mwegendereze nnyo akamyufu nga kawedde naddala ka NUP. Mwegendereze nnyo, mutunulire nnyo abantu abagenda okujja nga independent oba abantu abagenda okusala eddiiro okudda ku ebyo ebibiina ebibiri. Tolowooza nti bagenda kusalirawo awo. Abamu baasalawo nadda naye ng'eno baliyo kukola ki? Baliyo mu mbeera ya kugezesa